Inside Story Uganda, real source of political updates. Oba nyini abeero siba abagambye. Yes. Tetukyawera. Abantu baafwa. Abala balekulira. Era kyobola banna bagamba. If we want to defeat a revolutionary like Museveni, force him to do his early achievements. Bazi chusa zali resident councils to visit war. Nebazi for local council. Kateziki asobola. Teziki asobola. Biye no mujjawo. Buli kintu ya Museveni kyaleta kyonna bakikubye. If you want to defeat a revolutionary, you force him himself to do his early achievements. Kituufu. Omanyi politics. Abantu abasinga obuyinza mbasekerera. Government egamba nnyo mu sciences. What if I keep myself in a hygienic condition? Ndwala. Wano twali tulwala kolera yakuba yiga. Namugoba. Yes. Mugisha bwe yajja ono wawoota n'aleeta kolera zeya. Kolera yaggwerawo ddala. Why? A decision is made. Natural scientists and we political scientists, we are better than natural scientists. Omusajja akuga nti bakulaga ku CNN empewo egenda kuva eno ekwate eno enkuba etonye. But for us political scientists, we are dealing with the variables of human beings who are not rational. Kakati lwaki government eyongezayo kulonda kwerusi? Kiki ekigitiisa? Tokimanyi bakuba namyalo. Namyalo gwe bali mu kuba. Era abagobera channel zange zonna yenda bakubira meeting eyakubye eyalemesezaka okulonda kwerusi. It is not money. Sente weziri. Nkuboli day. It is not money. Sente tuziri. Those who follow my channels, I'm going to play a meeting where the decision was made. Ate banankola ki? Tebalina kyako. Bala dunga nenkuba okuddamu okuntegekera okufa. Kubala duka sekalezi ngato nafana wuwo. Kakati, do you know Museveni has lost? Why? For tubala politics tukubala. Who wants a delay? Ani ayagala delay? Government. Si government. Ani ayagala. Museveni has been defeated. Why? Besi yakugambanga nti njagala akakiiko by'okulonda kaveewo. Why? If an institution was created when you had no powers to slot in your people and it is dissolved, you have a chance of slotting in your people. Kituufu. Ye politics butumubala. Politics wa magezi, science wa chess. Kakati Museveni namyalo gwe bakuba why? If you have aero selections today, who is the dominant factor? Namyalo. Namyalo wa. Ate ngo bukiiko muno bujja kuyamba. Kakati kyovolaba nti mu government ya Museveni mulimu government endala emusinza amaanyi. Emukoleramu ate ngemusinza amaanyi. Museveni afloatinga bwati naye takyalina power once. Takyalina mirandira. Mulimu nazaala we. Museveni alina nazaala we mu government. For us Baganda, our mothers-in-law, we avoid them. Tetubasemberera. Tetubakwatako. Why? You cannot move behind your Nazara. But swinging up. Yes. Era kyobula fa Baganda tukugamba nti omuko mwavu amera amayembe. Kyabadde antomedde. When you come face to face with your mother-in-law, the first one to say to the other enters the bush. Mangu nnyo. Kakati Nazara bamubuuza sero omujjeewa nti omuka abadde antomedde naye ffe abalina zibenzi zirumamye tutuula natu banazala baffe tutuula nabo emmotoka tezira obukoti buli mu mmotoka bannanga omuganda yakyawa obwolo n'abanyankole bakya obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa Nazala abo bwabanga mulwadde okuteeka mu mmotoka ate bw'oba dokita nga gwe you available medical doctor ng'akyazaala tewaba buko amagezi gali mu buko kyogamba Nazala osobola omuzaaza amuyonere doctor around omuzaaza nze abaana bange mbabuuza these are younger people nembabuuza naye mmwe ku myaka gyo olagira omuntu sweep yourself naked
ngulaba bato ni atu munange bana bato bali professional waffe Katonda yatuwa brain very omulenzi nitimu nanyalamu abaana bange kali akakizunza lutwe kagenze ne wabbala mu ne kabuuza muwa sente mmeka gwonsinza sente gwe nze nsokola abantu nga gwe sente zange zaalazi za family tumuveeko ffe tukole yaffe kagale nkubuulira nti if you have elections today yes Namyalo defeats them kubanga the most important factor dominant factor now is Namyalo kituufu mu NRM ate abawagera Museveni akoleki akomewo ate Museveni bakamusuuziza kubanga ayina nazaala we mu government. The moment you have a person in your government, you cannot arrest, you cannot dismiss government. Very good. Yes. Kasitofuna chiwaji nga tosobola goba tosobola mukwata musi tosobola kukwata abantu akasajja nekatta abantu nga tosobola kwayula nekaleta jama nekasikalamu n'olutulwako n'olutwe. How can you bring Jamas in a country? Iranian Jamas. You say to backward. Nabagamba. Abayizi tukola bwetuzi. Kasembwa ujiwerera. Ayiria. Embwa nekomawo mu magulu. Amanya nti nekiri ye. There is a leopard on the tree or there is a python. Tekayo. Nawe tolinda. Kasitembwa. Ekomawo mu kire kutadde magulu. Kati abayisombwa. Bwe batunulira ono python. Bamutunulira ngo Nubaduke bisi. Oloka nadukana. Yes. Katulubani abana atuyamba mu. Is me who has destroyed the Jamas. Nzino zikubye nezijjawo. Kakati kino kitese ekyokuleka oba LCs parliament yakiyisizza. Anti kyenkubuulira nti is Museveni who is losing. Why? If you organize election today 0C, Namyalo is a dominant factor. He's on the move yabadde akola. Because Namyalo tactfully, yafuula tasiki, yafuula pressure group into a campaign team nekwatayo. Kwe kumumma sente. Okubeera omukobulamu bwe bonna nikakizunza lutwe nabalabye nga banywa wayini beekulisa. Oba batya Bobi Wine ne Nuupu kuba okutekinga over LCs. Oba batya Nuupu okutwala okuswipinga LCs. Opposition teriyo mu government ya Museveni. Ku ground? Yes. About 15 years ago, nawandika akatabo nti olutalo lwa Pirawo. Many people tebakitegeera. Pirawo means a mixture of beef and rice. But if they fight each other, what do you do? Na Pirawo rwanagana nacho. No muchere, oyiwa muyiwe. Nabagamba nti singa okayalinga kapa eri emmese mu nnyumba zo nozukuka ekironga emmese kuba ne kapa dance togisula bodduka waliwo ekizibu ekyo kiri mu gavumenti ya Museveni. Kapa ezanya ne mulimu sabotafuge ey'amaanyi ennyo nti look Museveni tasobola kukwata sente kuba forcinga kuteekawo elections. Bakimanyi nti elections bw'oteekawo olwaleero Namyalo's group yeewangula kuba is a dominant factor. Ne Namyalo atuuka ku ground wansi okusinga nabalabi ani yakuzaala kizunza lutwe ani yakule kizunza lutwe abaana mu dduka ndabayo kizunza lutwe abakadde mu dduka ndabayo kizunza lutwe abalwadde mu dduka ndabayo kizunza lutwe ani yakuleeta kizunza lutwe gusaba kizunza lutwe. Kakati bategese omukolo gw'okusima president mukyala Seninde gugenda kubeera ku mama Kajanja yagwadda mama Kajanja bagenda kusima muyita mama Kajanja president ole mama Kajanja bomusima atowe nalemu oyo mama Kajanja banonya kubbawo sente kwata nonya bwana bira tikani kani overshadow egundi Namyalo balese mama Kajanja banange abewa bamugunda bamukuba mama Kajanja nakakutaka bamukuba all of these people creations nti bakwate nango ntugabane sente ze omwana mujozi Museveni alina mukamwana we gwatakwatako bwali batamukuteeko nga nakasajja kano takakutteko tembanyi genda head akutta abantu akabasokola gavumenti egudde
Nye government ino badeti ya gwada. Yakatandika butandisa the moment you have somebody nebo bawaka nga waze wochiwaji yes nimbaga nti otajja kubeera wa mukazi naganti ajja kubeerawo mukuba nyondo mumutwe ani bwokuba nyondo mukazi alemeddewo bwokuba nyondo yes government yonna kasebeera mu kiwaji Museveni ekimuwangaliza abadde Museveni cannot tolerate ekiwaji nga katatabya yes government bakiwaji ngaba akadi president alagira ne bataji tu nti tewali opposition bagitta kati olutalo kono kwasokola abantu kati okatwale ege n'olutwe lwako opposition bagitta batakamali bring jammers in a country when you arrest a person who is donning a military uniform who is murderers modern Iranian jam nekazirete n'olutwe lwako n'olutwe nekasigala mu ggwanga n'olutwe lwako n'olutwe nga kano k'omusagama kagenda kano k'omusagama gwa kafune jammers katta abantu kakati mbuuza president Museveni kikyakoledde eggwanga kibagenda okwebaza bano Seninde bankubuuza Seninde is a front to overshadow Namyalo gwe baleese kati ye mama kajanja bakubadda mukazi gwewummula abantu bannange basaba ate bawe yamukuba bawe nini yamukubira amukuba ati yayogera nzize munnange nengera butiti bamutwala dda tokyagiraba oligirengera naaba enjala kodidi tokyagiraba oligirengera njiwayo enjala kodidi nga byamuyimbira tokyagiraba oligirengera njiwayo enjala kodidi kati bakuba Namyalo abugwe bakuba oyo yagwa mama kajanja yagwa don't use a dead person Seninde is a dead person cannot move right naye luku nti government baleese ono ne bakuba Namyalo balowooza mbu olwokuba mukazi n'ono mukazi era baleese mukazi anti ono maama kajanja gwe baleese bano bebamuteekamu ssente naye ayina abantu bebasomba obuso kati abo bannalwiso mwebali baguluminga abo bakube Namyalo tabawanguzi olaba Namyalo tebamuma ssente z'operation naye tengakola nnyo mukazi oyo akola nabaga nti abeerawo ku ground gavumenti ya Museveni eringa ndogoyi bamukyala Seninde bano okujjako okugira asante yapunda ni mateke okusema kwendogoyi kubateke batukuba ne tugenda nga balowooza mbu nja kudda baniemu gukwata ku ssabo lyange nkusuula eddalu agenda buli wa sente azijja wa sente bajja kulaba kali mu State House n'enjegere akwate ku ssabo mukube musuula eddalu abeere mu State House nga fugitive bali mujjamu badduka ogundi Dr. Samuel Odongo yagambye mbuno president tumusiima asomeseza abasawo badokitaze 4,000 simanya bajjanjabira bana Uganda ku bwerere kati omanyi kye baliko was flagged off doctors abagenda okukola transplant on condition the president said on condition Ugandan organs will be shared by Ugandans not abroad kakizunza lufwe kasajja gwe tujja kubagana paka ng'otembye ennyonyi nja kutembesa ennyonyi nkatuusiza entebe ndikajjala nkawalula nkatwala n'olutwe lwako galawemba kube bakutte kalenzi gwe katolaba ino sole siye mbadde nkubuulira UNRA 21 agencies hit eno ya UNRA eri national Revenue Authority. Revenue Authority. Omuli omukazi yasibye abantu bonna saala ebifo atunda bitunde n'akamu following emyezi 6 raise your head nkukuba nkumalewo mukuba obutambi adduke abaana bangi abasibye naye ate nga abasibidde mu makomera abakulira district zonna and she is head of taxation. We have problems. How can a stupid woman like this, how can you remove Songo padlocks in a village where it is attacked by robbers? This would be the time to buy Songo mukazi mu Anesi and Yanga atunda bifo namukute ku video nga Commissioner General wa Uganda Revenue Authority amugamba I've washed my fingers not in now nenda kuba butambi ate abo basiru nabagaye mulete 13 muze sebinga mulalu oyagala muze sebinga mulalu I can turn you into an insane person, a mad person in your day.
nolaba omulalu nekalubindi Senegal nakano n'olufu nga kagenda kwogera mu bantu nasokola abantu n'olufu lwako n'olukwe abo baleke kakati tumalize ensonga yaffe eno eya Eros ne Seninde. Seninde wants to nti naye asharinge these people what they want the money to go to the secretary tibazibbe. This way Museveni has lost. Mama Kajanja ensi yakutamwa balo yakubana kumalawo mama Kajanja ensi balo bawe yamukuba omukazi nkyamulabako anti ali mu politics nayogera era omukyala yina bwagenda mu politics yayogera nze mulaba butiiti ayina ekisaganda ky'obuti ebyo babyogera mu bantu tibaka players omusajja naye simanyi Seninde naye omwami abayogera bubi Seninde abo bagwagwo. You think we don't have problems in our families, but we have the soccer. Have problems in my family. Some of my children are not going to school. Have you seen any of my wives taken me to court for negligence? Try to get on Omokoya Tuniam, Twaina Sent in Atuniam, Garoza Jatuniam, Atunia, President's ambition. Mukutama, in a saint. No family were Gilabidi. Among young Amanti, Mwana is in Jagala Kula, Nichi so good, Sagara Kudam Basajja, Bagala Kuniam, Bavatu Kuniam, Komao, Nkuama Bay, Obato in Echoria. Family effort is a good. Not to joke on Mukana Tunium, not to Nialam, the Kajakopa, Jakemba, Bakasajab. Kakati Burola, Kumarize Chomucharo, Kuvoride, Seninde, Bagala Centezam 7, is that Namiaro, Zideku Secretariat. Mama Kajanja, why were you defeated, Mama Kajanja? Namutuma Mama Kajanja is in it. How many times have you been defeated in a by-election? Mama Kajanja Jayolufu. Onagamba, Tibaba Balons Badim Kwebuza, Twagala Kumanya, Okunga NRM, Kwetagisa Kukoli Babantu Bameka. No. You see, Museveni wabadde okanyana abantu amala until the subterfuge in the government grew up to get a state capital. Yes. Museveni were policies. Museveni does not have a rallying cry. Obeta akomao, amini akomao, yani akomao. No. Museveni were good policies. What they have done, but the policy you na bajingidemu. Nibajita. Museveni yalete mirembe, Museveni yalete mirembe, Museveni yalete mirembe, Museveni could ask, how can a person disappear in a cupboard? Nibamubuzao. A needle in my village, in my home. When a needle disappeared, my mother used to tell us to look for the needle. Tabasindika pate kamubutu. Nemujinonya pakalo mujira. Hey, Museveni we agamba. How can a person disappear? How many people have disappeared? If you want to defeat a revolutionary, create a truth. Mufuni Nazara government quarter solar quad. Amulagira Biragir Ninchan, and Tanaco, Chidana, Jones. Never being a person, Baba Deku Uganda Kira, Omen, Okufanakuba Jama, Badukanga, a headless chicken. But to at a Jakati, Pakanga, Katay, you know, policies and president, Abaimanga president, Yarete Mirim, but just over being Atian Kuvoria, Kakati Kugani in a challenge. Kubana Banga, Bata Somie, Kunyaba Gobata Wadina and Pekaya Sipolo. Nyoga and Museveni Abeo. Tosobola Choga. Kubanga bwe tugenda okulonda tuba n'abalonzi babika ebi bisatu tuyina floating voters 40%. Bote balina kye bakola ki kuba mu Africa tetuyina manifesto kituufu era nagamba ababaka ba parliament akola manifesto musiru ate akola ya president Museveni ate gwo okola manifesto yina money we reach be funded obusiru obugwembwa embwa zino embula majesi kakati netuba n'abalonzi abazze tu consolidate abakifunyemu abakikubye abagala tu consolidate tekivaawo kati neba n'abalonzi abalala bagakiveewo osanga bwe banakyusa naafuna nange n'abaako kembojja nze mwendi kiveewo ate nkifunyemu bwegamba abaana bange nenkeera ku makya Museveni banzita ate nga muba mugenze why have you caused suffering for us
in the last 10 years, if you knew, you would go back. Nina abagoberezi kati kuliko abakadde 14 today nkebeddeko ku social media mukudu gwa kuliko abakadde 10 normally wiki bwenagwera kwa 26. Can I have built this system because I was thrown to Kasasiro thinking that I've lost the credibility. I've built this credibility for 10 years. Sacrifice. Kakati abalonzi baba bebitundu abibikebisa. Bononya president alina baliwa yati bononya butwa tubala politics tubala those who want to consolidate the status quo, those who have not benefited like me, who wants to change, and the other group use 40% floating vote. Bobaliao in Europe twawuli abanonga bagamba nti tekone tekeriwa erigamba abalonzo okulonda useless. In Europe, many people don't vote. Why? Toja kulemerawo. Impeachment jeri. Yes. If you misbehave, myake mu America. Kakati mu Uganda. Ekizibu kyetulina. Twasembayo okulonda mu 62. Okulonda okuli genuine. Yes. Twaddamu okulonda mu 8. Yes. Did we lack indelible ink? Did we lack a competent people to run the Electoral Commission? No. Kakati kitegeeza ti mu Uganda tulonda ndaba kuki until recently abantu bategera ne bolonda bakavuluka bakakwatamu tolina woyisa kukyusa bakakwatamu kati abalonze ekibaganye nti ne bwe tunalondo waffe tajja kuyitamu bakakwatamu bakwatamu nva niye kati ate president yagenda okulwanira era ate kankubuulire natuya Haji Moses Kigongo nga bagenda nti akalu kaddibwemu mu 2006 obulu bwaffe webuli once Museveni enters a Iran is defeated bamuwangula n'abatalonze bajja katukuba omusajja agenda nabagamba nti nze nga njogera mu bantu omuntu nancapa oluyimu kubirawo essazi kubanga kati bategeera nti okubwako bano abayaayi abagamba mbasimanyi bakuba emigere mikwano gyenanga we must go and check schools bali abalya sente nze nagenda nebagulawo ekisabo kya mutaani wange hamu nagenda ne jambiya yange wagenda naye era anti omuserikale teyaliiwo tewaliwo baserikale ninziyanzekka tebakucekinga kulya bakuba tteke ogikubaana tebanjaza ogikubaana sali bakutema bantu munda naye nali njagala buno obukuba tteke buno enanga bwawaana obukuba tteke shu ate nze jambiya yange njiwagaza mu kisula n'omusulo gwa bebi shu omusulo gwa bebi bagukuŋŋanyiza omusulo gwa bebi n'oguwagaza ejambiya nekisula oyisako buyisa nze mbwagala nnyo obukuba abantu tteke naye nze bummanyi kakukwateko okalage enyondo ntambula nayo nawane weri baba atayina mwana nze kankubuulire buli lwendaba enanga nseka busezi enanga bamukyusizza bamutaddewo nibamujjaya kakati yamyuka director wa Interpol kati batuletedde Kituuma agende eyo Kituuma gwe baliise enanga musajja kazanyirizi alinga ono owa Iraq. How can you tell the people that those who attack innocent people in Kampala, not in Karamoja where the cattle rustlers, that this we should talk to the schools not to train them? Why don't you apprehend them? Kakati nze kasampulire nanga byayogera enanga yagamba Bugundi tumwetaaga nantaba ate nantaba omwetaaga ki enanga kabawumuleko mubadde mumuli bubi enanga abadde muzinyi wa Katemba naye njagala kwebaza bano abasajja abatera mu ssente waganda kojja Kimbo wajja kajja Kimbo wafunye ssente nyingi mu batule n'abazungu bazze ajje namwe abawe ku ssente ate nze nabagamba kyemanyi kiri kimu waliwo yagenda mu UCC n'abagisaawo repeating ye tebagirabo make a repeat yafe yabiranga wekiro ye yagwa yaneregamu nenjikuba ku ttaka nabagamba nti nze omukazi alina nabaana atambula takabira baana ekisala atambula nakyo ekisala ye brain yange eno brain oluwombo si lwe luwomye wagenda wona wazaalira yes bagiyingiramu naye singa mufuna sente nyingi
NBS yafunanga milioni yaka asatu nikagendayo n'olutwe lwakwe n'olutwe nekatwala biliyoni zange 10 Kalisa n'alowooza nja kuddayo nga noonyayo ki kale nja kakuba entwe enjaasi mbu New Vision mwalifulumyemu mu New Vision mwalivuddemu naye nja kubatega mbatte niye oli mukambwe nnyo mukamali nze siriko nsairinga ku nsi mukabuli ne mu niye ate waka ng'obeera mukkakkamu ate bankoze eki abantu bo wabeewo omukazi ayenda mugabire gy'ayenze ayinza okudda ewange siriza okukekero nemukuba enyondo mu mutwe nze nsonyiwa nti okoze tepu ey'ekikwangala kulunga osokola abantu ossa abantu what is called similes. Similes are very important tools of communication, especially in situations when the message is targeting low-educated people. Such people need examples and illustrations that are familiar in their daily lives. The disadvantage with the similes, not smiles, similes, is that at times the audience fails to appreciate them. This is the reason why some characters say that I'm arrogant and abusive. Kakati ninkugamba nti I have deliberately used the word abanyampi because it precisely brings out my message to my target audience. Let's take the case of the state of affairs in Ankole Kingdom before the modern political dispensation took a center stage. Once the Omogabe Ankole polluted the air, the practice was that the blame would be passed on to his aides, who must obediently accept the offense. Afuwa saba nze ekikoze gutusinze nnyo gutusingidde kitange bwe yafa gwasingaani nabadde dokita omulangira aseeredde gutusingidde amaye dokita kitange bwe yafa gwasingaani era baganda bange abasajja abagezi abayitirivu saawa 9 ogwekiro muzookuke mufulumye olumbe nagaana an intelligent man like me tufulumye olumbe singa tetwali olwasembuye terwafuluma olwatta mirundi na an intelligent man like me tinve mbuliri bwange bafulumye olumbe luleme kutta balala ate olwanire batafulumya nolwasembuye jjajjawo walufulumya niye ate mirundi olwasembuye terwafuluma nelutta mirundi nasigala nebasekerera baganda bange abagezi abayiti abalina diguli PhD nabaganda sigenda kufulumya lumbe nze lunemereko lunzite nesiri musajja mugwago ogwagwa agenda kufulumya olumbe nfulumya olumbe luliwa mulutulage lwa bbulu lwakiragala anti bulombolombo bwa Buganda lwaki singa balufulumya ate lutta abalala. So you see, I'm a cultured man. The values of Nanziman. I'm one of the most competent people as far as the culture is concerned. And I've written many books. Niye mulimu byesikirizamu. Ngubira batibitamba. Nti oboka buli omwana. Kati waliwo bagitabati ya wota wali. Omwana mutunga adapotinga ku mabeere ne gyavudde oboka bumuluma temutwale bajjajja wa mutume erinnya ye kyakola kugaaya bino ebikaawo ki ngamuwandulamu atasenya mannyo awandule mu mwana kisoboka afuna infection kisoboka nze mambanga ngamba muti twabakuze yes twalalako gundi nti enkumbi ekutemye nga bateekawo serina nga basibawo serina n'ekyayi yes kakati ono gundi yavaawa kyekyo kyonna bakikukoonako notafuna mpiso ofuna tetanasi yavaawa endwadde zeeyongedde naye mu byaleeda tetwawuliranga tetanasi ngaekintu kyokusala nosigala ngaosamba omupiira nolinya ku musumaali nga bakwogezako biwa bebi nakuyingira munda nga mwali bajjajjabi b'amaanyi anti jjajjange yali kakensa mubiri nyera muliro ate tenabako kujjajja nga apama mutoyi baleetanga lubabu naluzikisa kyobulaba nze sisaaga era nakugamba nti omwana wange bamukwata nebamutwalawa ekasangati nebamuteeka mu kooti nti yavumye omulamuzi nesiryato nze saagendayo tuwereega manyi byayina si yavuma omulamuzi ate omulamuzi yawona yali mukutta ettaayi oyo omwana
ebimuliko bimanyi kati ngaze onepangirako sikuyingiza kabuli misana tu sikusula eddala ngakana akazunzoliwaliwo yali abakubye okutukakati kankubuulire nti Museveni alwana na gurupu ayina nazaala we mu gavumenti bino byonna byebakola kugaana bukiiko okukolaki they are thinking that Namyalo yagenda okukolaki okubeera ku National Task Force babadde babba ssente kyoba olaba n'abasekutete bavudde ne baleeta Maama Kajanja. Maama Kajanja ali floated by nazaala wa Museveni ali mu gavumenti atagambwako. Yes, Maama Kajanja yategese omukolo ogw'ekololo naffe tusobola okukola abasajja banyo lwaki tebagenda abaana bano bajozi nnyo Namyalo atambudde buli wamu nga bebase negalubinti zaabwe nakano nolusulwakolekazunzoni nenda bakubeera akatambi nga bateesa ku Namyalo ate Namyalo yagenze wa pulezidenti nasangayo akatambi nga bamwewerera nanyini nsi okubeera omuko obulamu bwe bwonna nokano kakizunza lutwe bwe obulamu bwabwe bonna bateesa kubba kusokola kakati mukulu Tamba kati kana akatabo kange okalaba why Uganda is a gullible guidelines a logical debate yes togamba nga kintu nti sente zibuze ez'akalulu mu political science every step every noise every movement must have a purpose all of decisions mu political science purposeful nti baganye okulonda why Namyalo will dominate balina okuleeta Maama Kajanja yakubwa dda ndipo munaleeta Maama Kajanja ensi yamukyawo bayamukubira mu palamenti nti nno baganye okuteeka okulonda ku LCs nga batya NUP nti ejja ku dominate batya ono kale neweewuunya who works for Museveni. Who is fighting in Namyalo is not an opposition. Nze bampa abasirikale who wants to kill me, not NUP. The people who want to kill me are in NRM. In fact, for me, when you come to my home and you say you're a NUP man, nsobola okuvaayo nkubuuza kuba ondeetera information oba NRM sivaayo mala kulabira ku gundi yange nina mmira yange kwembalabira nogamba nti ono abulesi Mwenda said I've survived seven assassination attempts by who? By NUP. Who poisoned me? NUP. Yes. Kubanga batta abantu basokola tebagala aboogerako era mwaneka nebaze Pastor Kakande okuva lyansabira naki mbadde nywa kuleti ya bia buli lunaku yulini temuli butwa bwagenze kubanga omujozi yalowooza bajja kusiba ssente buli wamu ajja kusaba ssente buli wamu mufukami ntulika butulisi kwata ku somali yange mulenzi gwe ne galubinduzo ku luno bucyonya waniya wabi wajoga emmangu etajoga ejja kubeekumalewo va ku ssente zange kubantu bunfe yasokoole osabula kuleti nambo lunaku nga nafudde omuzimu tegutuka abaana bo nomujozi bwoba okujogesa abantu tabali omajja mujoga omufule ekidoli banyaffe bazaala bidoli obinyemu kakandi nga yakoze isobiri kakati kulete nambo gifuza lunaku olumu wiki namba nga njagala yulini mu yulini temuli butwa kakandi yabumaze ati no very polite kakandi yampita kumacha nanga nti I want to help you. You are needed, you have a mission on earth. God is not yet, does not want to take you. You have an appetite yona yakomye bulungi. Ona bata agenda buli wamu. Najendi kukola mulenzi gwe. Nakana kazunzo olukwe. Tumalirize ensonga. Chamujoga mwajoge mambe japa kubeba malevu. Tumalirize ensonga. Saka ngokakayizo obujozi bwomulenzi. Tumalirize ensonga yato. Watakula atatakulu. Kali. Ejoga lija kufamuka mutu. We shall never reconcile kunsimu kabuli ne muggulu bantu basomere mu ebintu byaffe tugende mu kulutambale ojja kuzaawo byononye obudde butukwako
anti ekinyiza katambudde wonna kakatusoka omuleke tumalirize abantu kwakuwaza gwe abali ku YouTube ne Facebook bakulinze kubabuulira information ye kakati nkubuulira tinawandika akatabo kanembabuulira nti ekizibu kya Museveni si opposition disgruntled elements mu gavumenti ye yenyini nakugamba forgotten my country originally on Monday 25th November 2013 nga kadda nga zimaze okuti okumenya okasajja ku kajozi bagambye boba Mbabazi yana n'interview Mbabazi is disciples. He mentored me and said I should rule Uganda. If Mbabazi himself failed, are these people sensible? Can you advance such a stupid argument? Abana mudduke ndabayo kizunza lutwe abakadde mudduke ndabayo kizunza lutwe asokola abantu toliddamu kusokola kalenzi basokole bakube bakutte njogo nikufumuke mu nyuma kabiri katabala gundi nkugamba the opposition has tried to take advantage of disciplinary elements inside the government. However, this has failed for the following reasons. By 2013 nazala wa Museveni ngatamukwatako nazala wa Museveni Museveni ayina nazala we mu government gwatakwatako naye mukozi yamugenja kuyo singa mutuyoli nisubula bakukabangolinga ekikanga baddeko ng'embuzi ennume mwozi woye bakayole n'olusulwako kasokola kalisa jama kugamba number one. The issue of NRM shows that the party was formed on people, not a group of individuals. It is not an amalgamation of smaller groups that have come together for a marriage of convenience. Therefore, no individual can cause the disintegration of the NRM because nazala wa Museveni atakwatibwako nakono kasokola abantu ekafulontinga mama kajanja nesakweteri kyekola gwe bawe yakumalawo kasagamba mbu alengera butiti nenkugamba because the president detects the enemy from afar so that the Beneweavers Kawukumi have been ejected before inflicting irreparable damage to the nazala we gwatya ne Museveni Jackson enemies from nayono nazala we tamukwatako yani ku bantu yabanyolo ko yani ku buli muntu yagobabo buli wali sente yazijjawo fena tulina kuba bitoli bye koma watu ni issue. The president Jackson the enemy from afar so the Beneweavers Kawukumi have been ejected before inflicting irreparable damage to the party. Number 3, Museveni has not allowed the practice of power borrowing. This is a situation where the president will only relies on the tribal chiefs or regional political balloons. Museveni's support is based on personal achievements. It has not depended on power brokers. Nazala we yazimba sabotage mutuniyo muna tunyala muna nani yakuvule mutire nana amunya muna amunyala oya mulemeredde nazala. This is why Mengo strategists have lost to him. They wrongly believed that they would use the Ganda vote as a power blockers. However, they forgot that they derive their political survival on the president. They do not control Buganda. Mengo baloza Buganda mulondera Mengo. Yes. Do you have a following? Mengo is a paper type. Abafukulanga embizi era Ssaabasajja Kabaka singa tasirikanaga nti nno mulonde kino loza tebalonda ne Ssaabasajja asirika busirisi. You see, if you read Buganda's politics, any division in Buganda affects the monarch. Edini bweyajja, what happened? Bamatazi bafa bawakanyani. Bali bawakanya Baganda. Kabaka. When a new idea comes to Buganda, the monarch is destroyed. Kabaka yekka ne DP bagambanga
eddiini yatusanga Busanzi yatusanga tuli Baganda wasirongo abakatoliki tebakola DP nti kabaka ubaganye Mateyu Mugwanya okujja mu lukiiko lwa Buganda yali awangudde Mokota South by election kabaka namugana okujja namutwala mu kooti nale nibaga tukole ekibiina kya DP ne kabaka tumufugire mu Uganda ne kola DP 1954 Joseph Mugerwa kusaba sajja kabaka Joseph Faza Mugerwa n'omusajja ali Makerere bebakitandika ekibiina kya DP let us rule Uganda and rule the kabaka inside nga UPC yatandika dda nkugambye ndi kati NRM waliwo yo Muwanga Kivumbi Muwanga Lutayi kabaka yagamba ono we NRM kabaka yagamba nkoleze zoluyira Muwanga nagamba gwoche nabagerekanisa nga lyamboko yes once the Uganda absorb Muwanga Lutayi the moment Uganda absorb a new idea the kingdom must run away niyate Muwanga Lutayi musajja toyinza kudya bukadde bw'abantu 10 ezazashomu yesensitumbuulira era I repeated many times it comes the truth singa bude na census but let us assume ti Abaganda bali milioni 10 kitegeeza kye milioni 10 it means tusobola bateeka wamu tukisoboka even God creation is scattering no uniformity anybody who tells you we must unite as a tribe is telling you lies tikiriyo katonda yakiteekateeka God scatters osimba empeka y'akasooli emu muvaamu eminwe emeka mingi God creation is scattering we are not supposed to be united no God does not want unity bukyatandikira katonda ye kati nganze bongamba nkusinyiwa akankolako tepu kalina gwa ddalu why can I forgive more than God nabaga nti abasomi ba Bayibuli mu mbuulire katonda yasonyiwadde katonda tasonyiwa asonyiwadde Museveni nga yagala nti buli muntu akola omusango bamute wabeerayo amakomera kati ate jeena yaki bw'aba asonyiwa nobalaba n'entwiza okusonyiwa gwe ofuna wanyonoona myaka 10 kati tujiremu nkuteku onyamaliza kamagalo kulekulaetwe nenkwasa njagala bwomba malirizawo njagala n'ensonga gye njagala kakati nkugamba ti Museveni support among the peasants rotates around the history and the pro-people policies nga tebanazonoona his revolution has not been captured kati bajika mulimu nazaalawe gwatakwatako likizunza lutwe has been n'otuma abantu omuntu gwosobola okukwata n'omutumira abantu ennaku ezo yabatumira profesa nti kakati ngeze biyondi gundi muddemu nekazunza olutwe lwako muhoozi n'akagoba nekaivayo n'olutwe lwako kati muhoozi yagambye mbakwata muyite jama muzi nekadduka n'olutwe lwako n'omusagama ogukanuka mu nyuma musagama gw'abantu ogenda kukanuka mu nyuma katta abantu wali ottabakikoma mbuzi nkugamba nti Museveni has not been captured by the time 2013 by opportunist groups. He actually fights these capitalistic groups ngagira abo tebamuwamba. Museveni always leaves himself room to arbitrate. He is not always part of the problem. This explains why he solves all of the problems because he is not an interested party. Buli kizibu Museveni yakisolve yeke nyini yakisolvingira Museveni nga tannakwata ku nazaala we atajja bakwata ngo tannamukwata ku kumubaka banga liba mukozi bila kabanga nitumula makongo ekikongo baddeko ng'embuzi nnumeni ga lubindize Museveni atawanira bwere olutalo yalukola buli kizibu kyonna nazaala we yalukola Museveni uses the biblical Solomonic solutions to problems, leaving his political enemies to the defensive. For example, he challenged the teachers to show him where and how he could pay the higher salaries by money. But instead of handling teachers alone, promised an independent commission to review all of the salaries of other civil servants. He also introduced mitigating measures to the teachers, such as the free houses, boosted their circle by 15 billion. Alupo yali minister. Museveni about 5 billion. Zabuli bawa. Ngazali za.
olunaku lumwalu kwalikwatibwa vice president ate kyeyakoze abasolooza baseteezawe yabagambye ti president yagambye yabawadde dda sente ku kirunda amwogedde ababadde no ku kirunda nabo bawemusi nendaba okimanyi nti bawemusi nga gabamyuse kasitobalaba kuwamu kwati emboko bakube okimanyi nti ewaffe alukwate yabawemudde nayiwayo dda tipa y'amayinja zuzu n'obuceere bwabwe n'obuceere waffe tebayinza kulinnyayo oleeta tewasusa menvu otemyezi olina ekyompadde nga nyaba afa nga mulinnyayo nateekawo tipa gogatuulako wali gwe kenyini nze mitere polisi yawaka gokasuka ijinja tebali nze kyenjagala kimu abasetawusi